Jenkubuza. Esebo. Bantu banji bakiriza ati musani wavao bwati. Ena mteriwo. Tabonyi wavao NUP weri. Weri. Emisingi kwagitadde n'abaana. Kati kunjagala nkuwa example. Ewuwo be wa neighbor. Tewali mwana muto atamanyi kigambo people power. Ayiyo. Kati ensiga eyo. In fact njagala nkikubule kino nkankajja olumunti. Fia ye NRM. Eyinza n'obutaba ku Kyagulanyi ng'omuntu. Eri ku ndowooza Kyagulanyi gye yajja nayo wano. Mwana tunjagala nkubule endowooza eyo mbi. Kwoli abaakuvuganya bagoba yagala okujja mu buyinza. Ekisooka bw'osiga endowooza eba cheaper. Toteekamu ssente. Naye wabula espreadinga nga luyiira eddukira ku speed. Buli muntu abanga kimukwata. Buli muntu aba omuntu atuuka n'otuuka n'aga Kyagulanyi yayogedde ki? Nkugambye abantu bateekako data ow'olukumi awulire ku ddoboozi lya Kyagulanyi. Abawulize ekifa gyali. Lumu nagenda mu kigo ky'abasisita. Naye sisita ne baŋŋamba mwana wange. Twasevinga dda wano akaloboozi ka Kyagulanyi wikana ku nkera n'enkawuliriza. Naye nga gamba ebyo munnaddiini. Kasi ekiri kye nkugambye nti loyalty ye biggest asset ya Kyagulanyi oba ky'ekyamaguzi kyasinga okuba nakyo mu byobufuzi bya wano. Wala kintu kyebabuuza kyeneebuuza nanyinyira mu ngeri gye ndowooza. Nga Museveni atulanga property ye ne family ye naye nga kiva ku kinze mu ndowooza yange gye nakiwaamu. Timuhozi ngomusango nawe gusinga ku parliament ya sekandi jiba milioni 5 kujja term limit wekere nenyo ku Kadaga yali yewana kweza Museveni bafuna milioni 29 kujja age limit olw'ensonga Muhozi akuze ali mu state house mwana ogedde mapeera mwabukidde miyembe mwabukidde myaka 10 myaka 2 myaka 3 myaka 4 kulakira gavumenti awo siwoli siwa mmwe nge muzime nyumba empya ya mfume kati yaba nga omugoba waabwe nena tasola ngo mukachi omugoba waabwe yewa kuzama nti we waka obuzibu obwo tunabunoga teddagala kati kinjagala okubula awo kibaita political realism amazima gago wona akere waka gatolina mu sente naye nga abaana baagala nkoko kati batandise okulaakulamu obuyitano bagamba abaana bange sente ze nazigula bijanjaalo naye wabuli amazima mbana byabufuza abasinga mu Afrika amazima ago tegajja software in fact mu administration mayira carrot and stick method carrot and stick method bodayo no soma butabo bwa voli akinyonyola bulungi yasinga okukijjayo bulungi carrot and stick method carrot ye soft power stick ye hard power kati bana byabufuza batuka ekiseera n'alabanga wali waka in fact nga wazeyo n'obuuza abasinga bali mwena ne bagibaddemu emyaka 4 akulaga nti wano waabwe Uganda yaabwe ekyapa bakirina yes bo we batali nsi tesobola kukola ki kati wandi obuzibu ensetuka ekiseera nebalamula the hard way nebalaga amazima ntimulimba gye bayita carrot and stick method negenda ku stick method nebalamula amazima kali nekyajanjagala okubulya nti ebiseera ebisinga oba naakuvuganya nga wambala obanga wantomo otuuka ekiseera nozayo akatambi emyaka 4 nomanya ensobi ze wakola kati General Museveni atandise okukimanyira muye mutima gwateeka okuba oba tuleyo bakyebulirira akyavayo n'agamba nti system nfu n'atuula n'agamba nti ekyamazima singa obuyinza nabuta 2016 ono teyandize teyandirwanye nange kuba ne Muhoozi afanyo kikyusa ye eva yatwitinga yaddamu Kyagulanyi yaddamu abazungu ajja obuzito kuoli ayefula ayavuganya ne Kyagulanyi ekitali kituufu obo kitegeera kati abali mu system eno bate okuba batandika dde okumanya nti ekyamazima essaawa yonna kiki kinaga nti batiikinga lunaku era tuvuga nti buli wa NRM omugezi ebyaddala asirise bwekiri ate ekyo okutuuka awo ate nakyo kijja by accident nti njagala nkubuulire ebiseera bisinga bannabyabufuzi ababeera mu gavumenti wajja oyita kitchen cabinet oba gavumenti eri ey'omunda efumba batuuka ne bamanya amazima wakati ffe bingi ebiri mu security bye tutamanyi wekakaza kyogamba nti bamanya amazima wekujjayo emiggo oba okitegeera nti tebakyalimba tukube bakube awo nkubuuliza kati president ali mu EU emaze ennaku 3 nga 2 ngeteesa ku Uganda kiseera nkonze wambadde siwasobola yabufuzi nengeteesa kalulu 1 ensi zonna zezisinga obungi kuba MPs ababaddeyo okuba kisa abadde mu EU 514 bagambye nti
tubajja kwa na Museveni akalwa koze bakaganye era badde military operation basatu bakazi ndo nampa wengwa naye EU chenzo cyusa mu byafuzi bya Africa ya Uganda so confluence kuva kwa Museveni kati njagala okubulira nabadde ndaba commentator bangi mbyo wano mu Uganda n'abasinga bana kye babuusa amaaso oba njagala okubulira ekituufu abasinga tebamanyi kati ngenda kuwa view nga ntuufu wabula singa munabyabufuzi kati bode eno nosoma ebyafaayo byensi waliwo kye bayita hegemonic stability theory nti mu biseera byonna wabaawo superpower twaliko wano omulembe nga gw'Abaroma bagiranga Pax Romana ne tujjako omulembe nga gw'Abangereza gye bayita Pax Briticana kati tuli mu Pax Americana nekyo njagala okubulira kyonna nti mu lipoota eyo Labodri gye yaliriizinga ku mukutu gwa EU gye nabadde nsoma yayogera ku nsi 3 Uganda Turkey ne Iran yayogera ku nsi 3 Uganda Turkey ne Iran kati omuntu alabira okumpi ayinza olowooza nti yaddi eno yennyini egyoyogerako yali report eyo okuteesa okwalimu ensi mmeka Uganda Turkey ne Iran kati omuntu alabira ebyobufuzi okumpi oba ow'NRM chairman w'NRM ekyegeggwa tayinza kukitegeera kati oddayo n'otula wansi n'omanya lwaki ensi ezo 3 zokka olowooza mu nsi olwaleero ezo ensi zokka 3 mwe muli obusambatuko oba mwe muli abantu abafugwa obubi kati njagala okuzzaayo ku kifaananyi ekinene ensi ziri strategic olwaleero Uganda mu byobufuzi bya Sub-Saharan Africa waneeno oba ne Horn of Africa Uganda yankizo mucyo naye njagala kikuzaayo emabega nti nekyagulanyi ng'ajja abazungu bano tebasooka kumugula oba okyetegereza bulungi kuba ngenda netegereza subsequent good events ezibadde zibayo emyaka nga 3 emabega abazungu bano tebasooka kugula Kyagulanyi mu bo kyeka kyabali mu bwongo nti balowooza nti nga olaba omuntu yenna omulala azze okwesimbawo owa bulijjo oluvannyuma lw'ebbanga ery'emyaka 3-4 bagenza okukizuula nga Kyagulanyi si mukulembeze wa kiyita mu lujja yajja kubaawo wano kino njagala kikubula nti nga olaba Uganda olwaliro gavumenti ya wano bwe consuming intelligence reports ez'enjawulo ne consuming intelligence reports ku Kyagulanyi CIA FBI n'ebitongole bya Bungereza byonna ebikesi consuming intelligence wano mu Uganda buli lunaku n'okusingawo kati bateekwa okuba bagenza okwesanga mu mbeera nga baga Kyagulanyi mukulembeze ayinza okusuutinga project yaffe nnene yagala kino kikubulira olwaleero tedi mukulembeze ashuminga power mu nsi eno ng'abazungu bali tebakirinaamu mukono nejjo n'Omuseveni kennyini akugamba baali banoonya obugundi bagenda e Bungereza bagenda e Sweden ne bagenda ne wa Gaddafi ng'ebyokulwanyisa birina okutuukira kati olina okubeeramu n'ekisitaano ki kati njagala okuzzaayo nga kuza ku kyawa neeno nti abakulembeze bali ensi ziri ez'abazungu zigenda zigabanyaamu ensi ne ziteekawo omukulembeze atwala ekifo ekyo kwetoloolawo wabadde wano njagala kuwa ekizampo ya Felix Houphouët-Boigny yali president wa Ivory Coast 1960 paka 1993 Boigny ebbanga lyamala mu bukulembeze abasinga bamanyiko nnyo kye bayita Ivorian Miracle yakyusa ebyenfuna bya Ivory Coast mu myaka 3 nebeera nga ye superpower ye economic superpower ekyasinze mu Africa ng'esigala Nigeria ezifisima amafuta na Algeria zonna ne Libya Felix Houphouët-Boigny y'omu kuba deposinga Kwame Nkrumah e Ghana yakulemberamu operation eyo nga nemabega wa CIA ne FBI zaatuula uwe oba kitegeera kati teyakoma okwo bakulembeze bangi beyayamba okujjaka abakulembera abazungu balinga tebaagala nga yabayamba okubakola okubajjirako emu ku kwezali ez'amaanyi ezayamimiza ensi eno yali ya Masukerekewe Benini 1977 naye yagaana ati Russia yagaana China yajja ne Russia ne ziyingirago najja n'abeerawo ebbanga endala yali ya Thomas Sankara Felix Houphouët-Boigny ye yajjako Thomas Sankara wokitegeera kati ekirala ekimujjukirwako naye byonna nga si yabikola bazungu bamuyamba bikola ki okubikola yasiponsalinga nga Jonas Savimbi okumala emyaka gyonna bajalinga 2 nga yamusaponsalinga mwenche kitegeeza in fact ebinebira ekimujjukirwako yakyusa capital city ye n'agijja
ya jija bijja najitwala ya mushukuru jazarwa naye kati njagala nkikuletere waneno nti ebbanga General Museveni yamazeewo waneno yali yazimbiwanga global power okuva Nyerere yava wano power center kati n'abazungu bali batula ne bakirowooza ne bonyere bagamba yes njagala ku kati kankuzeyo nkulage emmaliriza ya Boyine gyamaliza mu Ivory Coast atuuka ekiseera abazungu ne bagamba nedda akaddiye amanyi gaina siga kyakola ki kati tumweyambisiza tutyo munafuya ne tuteekawo omulala era mu myaka okuva mu mwaka gwa 9 paka 9 economy ya Ivory Coast yagwa paka ebafuna civil war ey'amaanyi ejo badde owulira we balwana dogu banatuka nogendayo abayekera bogerezeganye byenkunyanya badde joli abalamu wano kati nensi ziri ez'abazungu zituka zigamba okukipinga interest zaffe General Museveni abaddewo ebbanga ddene kati bino byenkunyanya by'obufuzi byotajjala ku TV byotajjala ku NBS oba ku NTV abaddewo ebbanga ddene tukoze tutya bantu bajja tubuuka bajja kutubuuka kyovula bantino ripoti yabadde ku nsi 3 eri ku Irani Amerika gyeyagala okulumba eri ku Turkey Amerika gyetakwana Recep Tayyip Erdogan president wa Turkey tekwatagana naye eri ku Uganda ensi 3 kati ekyo kiba ne empirical political value y'amaanyi mu byobufuzi era kino njagala kukikubuulira nti General Museveni amanyi kye kitegeeza ne basajja bamanyi kye kikola ki kyakubiri nti ekyo kijja ne sanctions sanctions ziyamba kifenga njagala kikubuulira kineno munabyabufuzi nago bataddeko sanction teri munabyabufuzi wa wano ng'asobola okutula ddiiru ya buwumbi 18 atayagala kulinnya kunyonyi genda Bungereza oba Amerika kuwumulamu ne bulobata sanctions bazikuteeka abasinga yabwe biri eri ebisinga obungi kati bulobata sanctions zo ne bazikukatako bati be papa nga ne bwolwala ekinene nnyo ogenda Aga Kenya emirembe gyo baba gikumazeeko wali emirembe gyo gwe munabyabufuzi baba gikumazeeko oba tokyeyagala baba bakutadde ku faamu oba mu lugo oba mu kayumba k'embwa baba nabo bamusibe mu nsi nabo bamusibe mu nsi yo bangali mu house arrest abasinga bajja ne bakiwakana ko olaba wana Anita Amongo bamugamba nga nti olina ennyumba ebungereza ku 7th Street n'asooka n'akigaana ne bajjayo risiti kwasasulira utilities amazzi n'ebirala teyaddamu kwogera oba okitegeera kati era kyobona nti abasinga baleekaana nnyo zibaveeko mu wakati wo ffenna mutegeera yaffe toyinza gamba nti Anita Amongo asobola myaka naye muhozi tebamutiisa era tusabanisa Amongo oyo yabaddamu nga bwayagala ekyo njagala kikubuulira nti okuddamu olusi kiba kuba cosmetic kwa mawulire naye ng'ate ekiri emabega eri kiba kirala kino njagala kukikubuulira munnabyabufuzi ng'alina obumbi bw'essente 15 teri omunnabyabufuzi ataba na mindset gamba nti kangendeko Silicon Valley ekyo nkikubuulira Anita Amongo abo omulaba n'obwa Anita Amongo bwe oyinza gamba nti agenda malako omwaka nga tagenze Bungereza oba Amerika kati baba bakyagala ne watuuka mu mbeera nga ne Kenyita kyasobola kusala ekinene nnyo nagenda waabwe Bukedde yakomewe Kampala atuuka nga n'emirembe gimuweddeko ebyetaago bye bikyali bya Uganda bayagala agendeko Bungereza shopping ate n'ekira abazungu bakimanyi nti eri yakuteera sanctions sente ze ziba ziri oba kitegedde kati weesanga nga abasinga bannamagye abasinga bali wano abakozi ba gavumenti abasinga sente tebazitereka wano baziterekawa ne ekyo kimanyi lwaki bazitereka eri naye baba bakimanyi nti wano essaawa yonna biyitabuka kati gwobeera mu nsi ng'ogamba nti tuli wano emyaka emirala 10 ng'ate sente ozitereka bweru ennyumba ozigula bweru oba olimba ffe bonnyonnyola naye nga mu kifaananyi ekinene naawe ekigenda mu maaso okola ki kati njagala kuwula nti iyo okuteesa ku Uganda bannabyabufuzi toyinza kugamba nti ino kyabadde kyakiyita mu lujja oba jasi kukyamuukiriza ensonga eba nnene okusinga kati yala iyo tusubiramu amakulu ffe nakola kiffe nga nno nebona okujjako embeera gye tulina wano mulina kwebaza ani abatadde ku platform eyo ennene Kyagulanyi apeevinzeewo ewe forward ne abateeka kadaala k'ensi yonna basobola okubawulira okukaaba kwammwe eyo mwa credit y'amaanyi kyakubiri nti iyo kaseekuteesaako n'ensenda ne zijja ne zikola ki bakulyetinga awareness ensi yonna okumanya nti Uganda kyonna kyonna nayo kikola ki kigenda mu maaso ekirala nti nono abaakola ebyo naye alinnyamu ku kigere ate njagala kukakasa olwaliro nti
mu EU Parliament Uganda egenda sindikayo envoy mu myezi egitasukka 3 ekyo kikubulira eiza nga tutegedde oba nga tetutegedde bagenda sindikayo envoy agende nabo bennyonnyoleko anga obuzo buliwo baze bennyonnyolako ebbanga nada kubina ebiriwo ate benya kyako kyaleeta buli kimu kyali ku kamera abonyonnyola babiraba ogera bannyonnyola ki kufula amaka gakyagulanyi byakola mu Israel ebuvubuka anokafula barracks takizwa genda uwe newe nyini buzimu wakimenya nesha olese kyamaka nenjagala okunnyonnyola nina ekintu kye nadde ewaka nendowooza nti government etekukwate kyalina bagibalira buvubuka anokafula barracks takizwa genda uwe newe nyini buzimu wakimenya nesha olese kyamaka nenjagala okunnyonnyola nina ekintu kye nadde ewaka nendowooza nti government etekukwate kyalina bagibalira kyetulina okwebuuza ekisooka Kyagulanyi ava atya ewaka ewuwe waleetolozaawo amagye oba kitegeera yakola omugo gwavuga munda eyo kyakubiri gavumenti ejja etya neegwa mu katego neegwa mu game plan eyiye kyakusatu Kyagulanyi ng'agenda ye lwaki omukazi yamuleka n'abaana n'abajjawo n'omukazi bamukwala yagamba nti nali nyingi masuubira nali nyabadde baika neki tugende mpola yes nti yava ewaka abaana n'abajjawo n'ate n'alekawo omukazi kati Kyagulanyi mu kibalo kye kireko oba kyatuukirira gyeri ate kukubaaseka yamanya nti bano bagenda nga basaatuuka basangeyo omukazi yekka naye okusanga omukazi bagenda kuba banoonya ye bamubuuze nti baawa aliwa n'abaana baliwa yabakola ekyo kati ne batakimanyira kukimanya ne bakola ekyo njagala nkuwa example omubbi omugezi bw'abazze uwe wako okumenya n'asanga nga waggule tayingira bwe kiri ne kati gavumenti eno yeewuunya ani agibalira omuko ne ku muddala wennyini otunda ennyaanya wakatako sente zira mu kakebe nga kuliko emiwendo gy'ebintu ng'oteekako essaawa sente n'ogenda teri mu byazibba kuba kitegeera kati gavumenti teyasooka na kubala n'ekyo wabula yo neesigala ku sikupiti yaayo nti tugende tukube embooko omukazi tumusange tukole eki oba kitegeera osanga ono akwetegekedde nnyina nojja kapa teri amese enfu kapa eyagala emmese n'egyegobera n'egyekwatira ne kati kapa weeba esobola okukola ekyo in fact gavumenti ebintu okuva Kyagulanyi weejja yeebakidde ku mirimu emirundi mingi eyo yali namba 1 Bulanda gye baati balina kukola nnyini muto musanzeewo abaana tebaliiwo omukazi ye waali naye ate n'ogenda mu maaso n'ebikolwa ebyo n'okozesa brutal force n'okozesa amaanyi amalala mangi ngomende nyumba ebali abantu 7 naye bonna tebaliwo abatano tebaliwo mukaga tebaliwo waliwo omuntu bokitegeera n'omukozi ekyo nakigamba nti Kyagulanyi gy'alaba nga atudde gavumenti eno eyinza okubayitaka kulinnya ku mapeera okulengerayo awo nkufunye nagamba nti buli step ya Kyagulanyi gy'akola aba amanyi ekigendo givaamu ate ffe oluusi Katonda ajja n'atuyamba na buyambi tujja na buzzi wano kubyogerako nga byabaddewo yinza okuba nange ekyenjogedde mu maaso ga Kyagulanyi ate kati naye kennyini ansekerera agamba laba ono ali mabega oba okitegeera kati kyenkubula nti Besigye yateekawo naye ebyobufuzi afubye okubeera ahead gavumenti yegoba egende wa Besigye n'emusangayo ne mukazi we n'abaana abo ne batandika kugenda n'amatooke nankoko akulaze nti nno n'ewaka yennyininyini kyenjagala okubula nti operations commander yali ewa Bobi Wine kwolwo ate okuba yagobwa oba bamuziza katebe tagenda funa musaala gobwa yagobwa ulya nogwe sina kina nzo kuba alina mukomera anzo kuba taliyo wakati ekibuuzo ekinene babuuza yayitawa yalagawa mugaddo yayitawa ekyo nakigambye mukenja ulo yaje wano nti ekyo nakigambye Robert Mugabe ngavuganya Morgan Shangirai yabula wiiki ezi nga government emanyi waali bazula buzivanyuma nti ali mu embassy oba yali ya Ireland oba yali ya Norway one of the two Harare naye Mugabe yatuuza press conference za suka 28 nanoonya Shangirai kino njagala kukikubula ebitongole bya government byonna bituukidde olwaleero biteekwa okuba binoonya omuntu omukyagulanyi ne gundi yagamba muhozi nti Kyagulanyi kwagala American embassy embassy yemulina kituufu gendayo gikubira ate kino njagala kikubulira olwaleero njagala kikubula olwaleero nti
okubera kwa Kyagulanyi nga anoonyezebwa tayinza kubanga atanoonyezebwa Uganda yokka nga gavumenti nagamba nti waliwo essaali y'otukaano kyali property y'abeewamwe Nyanza kyalina kuyinza ku Kyagulanyi kino njagala kikubuulire ne Babi ne yayewe niwabeerako jjaawe gwe n'aba interviewinga luli takyalina buyinza kwani kati Kyagulanyi yafuuka property ate okuba yansi ziri ndala nnene oba okitegeera kati kyowola nti gavumenti eteekawo ebbeera eyo yini naye obuzibu bwonna kyenjagala okujjunya nti gavumenti nayo yeebakidde nnyo oluusi ku mulimu omulimu gw'okunoonya Kyagulanyi egukutte mu mbeera yennyini ey'okusaaga oba ey'okuseka tosobola genda wooli ng'otegedde yadduse n'abakazi n'omukazi yekka yaliyo ate n'osigala n'okozesa kyekimu gw'okyaliyo okitegeera kale ne kyenjagala okunnyonnyola ewaka wa Kyagulanyi wennyini gavumenti bw'emanya nti Kyagulanyi aze mu 2016-2017 gavumenti nali nsomako ka ripooti akavuga gavumenti yagera neegula okwetooloola ewa Kyagulanyi wonna awasinga era apartment z'osinga ezo z'olaba zibaamu abakette ekiriwa kati gavumenti naye teeka okuba erina okuddayo yeebuuze nti twagulira ki wano waya mwetoolooza wonna abamwetoolodde abasinga bambega ab'ebibanda b'amataffaali anti kyekitegeeza zifuula eroogi kuba waba yasobola okuyitawo ne yeesolosa n'agenda bo ne batamanya wa waayise watuuka ezifuula eroogi kati then kirina mugaso ki kwekyo bakolewo guest house